twist y'amateeka nzibu nnyo oyinza okusanga nga Besigye takyalina ddembe lye liwaaba simanyi nnyo abantu bakanso gakibaye bamanyi okuvunula ebintu ebyo naye simanyi nti Besigye akyalina amaanyi agawaaba naye waliwo akawaliro kugaa tegunnamusinga ayinza oba kyali suspect eddembe lye ly'okuwaaba lisobola okutoniwala simanyi interpretation eri awo nti oli abeera mu kkomera naawaaba omusango gwe bakutte ng'obba osobola okuwabira oluntuno lyanzibye nga bakyakususpectinga nti oli mubbi naawe ogugula oba kati gwe mukyala wo bwakukuba empi gwe n'omukuba bubi nnyo n'agenda ku poliisi basooka kuyingiza guli nti okubye omukyala gino emirala gwate gwoleeta nti yasoose kuba nze kooti mukyayingira kujja luvannyuma kati kyazezza okubeera nagwo bagamba nti lwaki we yakubye tiwazze n'olwo lwaki ate wamuddiza kati kyebagamba simanyi nti guno kese nesanze Besigye munda ayinza ogitampalinga nayo n'agiwaabira bulungi nnyo n'agamba nti omukulu yaŋŋamba okumpanika nze muleke bulesa atambule butambuzi bwato kamuteekekoko international omusango gyeguli naye lokale guyinza okuba nga munafu bw'aba agwabye mu international criminal court mu international court of justice asobola okuwawaabirwa naye mu nsi mulimu abantu abatawaabirwa lwakuba tebagala kyogera kiringa nga muzadde wofano mu Buganda muzadde we wakukolako omusango tolina gy'omuwaabira naye mu mbuga z'amateeka omuwaabira naye mu culture takyasobya culture gye tulina ne political culture eri mu Uganda I don't think John Muhoozi can be asobola okubeera n'omusango culture eri political culture political culture not zile nnoni ezaffe ez'okugenda waffe mu Baganda eri Munyankole n'abalala wali political culture wano mu culture y'ebyobufuzi nga bw'ogiraba bweriwo n'embeera eriwo I think ateekeddwa okuba kujjako nga kutegeerako kulala naye bw'obanga otegeera ddala bulungi nnyo ng'oli musajja ali soba ayinza oba ali immune ayinza okubeera osobola okugezaako manya amateeka gagana negerimbalimba okyajjukira olala nti mu nsi wano wali ofiisi esinga obunene ye ya paalamenti eyo ebamwyitako yajja waliwo ekyabaawo bw'otajja mu paalamenti presidensi ezibaawo so waliwo ebintu bye tuyinza okugezaako nga tudaivatinga kasi semuyite amuyita nga bagalondoza okumubuuza ku enguudo biki ebiri mu Kampala lwaki kesisi yagenda gyali gavana agamba nti buli luguudo olugenda okubanga lukolebwa kati mu Kampala wano maje alina okwebuuzibwa ne bamuyita bakesisi baawe mugenda so ebintu bino ebiri mu Uganda bw'obanga obadde mu Uganda nga tozze buzzi olina okwetegereza ng'ogenda ne bwobeera ng'obadde waka kadima ningi waka wakawo nemala omwaka manya gwe batakwatako manya entebe tebagitula manya esowani etakwatwako manya wuma gye bataliisa nga byamukulu emimanya okujjako nga gwobadde toliwo nojja naye bwe banga nimpya nosanga nkajja fedda entebe waffe yalinga emunju simanyi womwe kyali eya Haji ng'eri emu naye nga kitaffe jjajjaffe bamuyita Haji Swaibu Tebyasa bajjajja baali basatu nga bonna basajja basiramu bali abakambwe abaasookawo Haji Swaibu Tebyasa nga bw'akyala tatatula wansi entebe eba y'omu yekka oli ye musajja yekka waliwo ne Wakyugulu tajjaffe Muhammadu Wakyugulu naye yaliwo eyo Gomve naye nga bw'akyalira ng'omukulu adda wansi nomulaba bamuyita nga Haji Kabula naye ng'era tatatula wansi gamba nga mukaliki yali wali omunene omumanya kati omunene oyina omumanya mukaliki eriwo politically nti ye sinyinza okuwabira nga amateeka gandagira n'embeera gawandika naye is it possible okugaa taata agenda yasenku nga abalenzi we bali kisoboka ddala mu lumbe luno tuli muno so kesi gyawaabye esobola okubeerayo mu byafaayo tiyawaabako eriwozesebwa eyedda naye si leero nze kalima sisobola kubanga suka ku nnyo njagala okubeebaza okubanga mutubeerako ku Peter FM ekintu ky'omuzika ekisinga akumata kumira mpeera mubeere bulungi musule bulungi era mweraba